Weekend twabaddemu n'ekivulu ky'omukulu Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ono yabaddemu Arua Festival. Ekivulu kino kyaggweredde mu Masasi kwonoona bintu ne boonoona obutebe. Bingi nnyo byasobodde okuba ate nga byonoonebwa olunaku lwa mu weekend. Edirisa Kenzo olw'okulemerwa okuba ate nga ayimba. Obuzibu bwonna bwavudde ku ki? Okusinziira ku promoter ne side Eddie Kenzo. Wanono nasobodde okuba ate nga nfuna bannaffe aba Spectrum Events sound yabadde ekozeeyo ku kivulu ekyo mu Arua. Embeera nga bwe yabadde teyabadde nnyangu wadde n'akamu wabula security yayambye nnyo endongo ya bannaffe ey'aba Spectrum okuba ate nga babataasiza. Njogeddeko ne sekandi ono marketing manager owa Spectrum n'atubulira enteekateeka zonna nga bwe zaabadde. Soko muwulire ate nzije nkubulire Eddie Kenzo ne manager ne promoter yamutegese mu Arua. Lwaki Kenzo yaganye okuyimba byabadde bitya? Abande batuuka n'okwonoona buli kimu mu Arua. Kati waliwo omuvubuka bamuyita Steve Promotion yatuwa omulimu gw'okukola Arua ng'alinako Eddie Kenzo n'abayimbi baayo. Kati bwe tugenda okukola setup ne tugenda before nga bamanyi ebyuma okusetinga before buli kimu ne kikola mu bulungi. Tezadde ziri mu ssaawa 6 abavubuka ne batandika omubanja oba MC. Their main point was nti waliwo gye baakoze ne batabasasula waliwo newalala we baakola era ne batabasasula ne baddukako omuyimbi amaze okuyimba. Kati ne bajja ne bagamba technician wange n'amugamba aggyeko ebyuma bali basooke bamusasule. Tulese ajja ku site. Kati n'ologera ne manager Spectrum Events second promotion. Jukira tosobola kuggyako byuma olw'okuba omuntu abanja naye oba wajja omuyimbi tosobola kuggyako byuma nti omuyimbi akola ekyakuwesseeko wabula ojjako microphones sound n'asigala ng'agenda mu maaso mwenemusotinga enebagaa technician bamuyita Brian aggyako ebyuma oli asooka akola eki abawe ssente technician nabagaa asobola kuggyako byuma wabula mu nsotinge oli abaweeki abawe ssente kati kyo saategedde oba yogedde n'omutegesi kikyabadde oba yabazeemu nevera logantuwe bati yabawadde ssente oba kisimanyi kati abavubuka ne bava mu mbeera ne batandika okwekyanga kati we beekyanze abatulowooza ne bategeera nti Kenzo tagenda kujja you get awo tawo lwatandikidde ne basa obutebe bwonna tiyagaasaawo n'avuga biki ne bagenda kyempulidde banonye ebintu by'abandi mu city mu Arua city kati end of that day ku makya mbadde nina kyolina gye nina okukola security department n'etwali tujjawo byuma n'abannannyini kifo tusooke tukwate promote ssente tulyoke tugyewo ebyuma ne bagamba tetugyewo byuma mu kifo tulokwate promote yatuwadde omulimu tulyoke tugyewo ebyuma. Ebyuma byo kati byayonoonese oba tebyayonoonese? Tebyayonoonese kuba security yabadde y'amaanyi naye kyali gye yabadde nti mbaddeko n'ekivulu enkeera nga bagansooke nkwate tiimu nsooke nkwate promote yategese basooke bate ebyuma naye ate nze service provider because nze saamanya agreement yali etya wakati wa nannyini kifo nange oba obutaba bwonoonye oli yanze kukola nange nabadde ngenze kukolaki nabadde ngenze kukola naye ndimukosefumuko njogeddeko ne director manager Shepard etusindikawo tiimu yaffe ey'abalooya kimanye ensonga ziri kuggwa kubanga balooya balina presentinga papers bigeno company kubanza bwanfadde sentence gyekkoye ndi service provider you get kati nze lwa tebinkwatako obaki. Okay, kati kyembuuza Kenzo yabadde waawo? Kenzo yabadde wedde mwali wedde yabaddewo Kenzo nga alina okuyimba yabaddewo ng'alina okuyimba era Kenzo mu kuyimba si yavuddeko buzibu nti badde babanja Kenzo oba bano ba MC batandise olutalo kati abantu batandika okwasa obutebe embeera neefuukira ddala wansi kati polisi kwekozesa amaanyi gaabo abantu bonna ne bafulumya ne bakola ki ne bafulumya ebweru. Kale sebo osigadde gwani? Second promotions marketing manager Spectrum Events Kampala. Kale yembeera bwe yabadde be basobodde okuba ate nga event yaabwe yakoze endongo yakoze mu Arua Festival Eddie Kenzo eyaggweredde mu Masasi n'okwonoona buli kintu kyonna. Eddie Kenzo yavuddeyo ku mulugo gwa X n'asobola okuba ate nga atangaaza agamba Kenzo ku lunaku olwokutaano yasobola okuba ate nga atuuka mu Adjumani kuba yalina ebivulu ebyenjawulo. Yatandika ku lwokutaano Adjumani ekivulu kyatambula bulungi bw'atuuka mu Arua ssaawa zalinga 12:00 yawulira amawulire agagamba nti promoter ono bamwekengera. Yawulira amawulire nga bagamba promoter ono bamwekengera era baali bamusibye obudde obwo nga kigamba nti waliwo abaali bamubanja. Kati mu mbeera eyo yasobola okuba ate nga Kenzo agamba manager we gwe bayita Beta
asobola okuba ate ng'akola okunoonyereza okutuufu ku nsonga ya promota ng'ekivulu kigenda mu maaso. Yazuula nti promota ono alimu obufere ate nti abantu nga 25 baali bamubanja nga tannabasasula. Wano nno manager Beta kwe kuba ate nga bakwata ne DPC okwongera ku security. Olw'embeera nti security yali nafunafu ne bagamba kabongeremu ebintu biyinza okutabuka. Zawera ssaawa nga 3 akajagalalo ne katandika abantu ne balwana. Wabula poliisi yasobola okuba ate ngegezaako okutaasataasa. Wabula we zawera 6 kitundu obudde ne buddugala. Kenzo yali alina okuyimba ku stage ssaawa nga 4. Olw'obuzibu nti waliwo embeera nti abayimbi b'omu kitundu baali balina okusasulwa nga bakyaganya okuyimba. Kati embeera eyo neetabuka okuva olwo ebyo ne batandika okuba ate nga boonoona. Wabula Eddie Kenzo agaba yeetondedde nnyo abantu b'omu Arua olw'ensonga abadde amaze emyaka nga 2 nga tapafomingayo. Kati naagera kutuula ne management ye alabe ekiyinza okuba ate nga asasula abantu b'omu Arua oba ayinza obateekerayo ekivulu. Wabula agamba nti bapromota ab'ekibogwe tagera kuddamu ng'akola nabo olw'ensonga nti yakizudde nti ono promota ali amanyi ebintu asobola okubitambuza obulungi naye yamuswazizza nnyo mu Arua. Kati embeera bwe yabadde bwetyo ku sayidi y'omukulu oyo. Ate omukulu gwe bamuyita Steven Music and Marketing Agency eyatutte Eddie Kenzo. Wulira ye bw'agamba. Agamba Eddie Kenzo yamulaze omutima ogutabangawo. Agamba okutandika ne Eddie Kenzo gyali 2014 ne batandika okuba ate ng'akola naye ebivulu eby'enjawulo. Era ebivulu baali bapatanye mu Arua Festival eyo tuwa bwegenda okutambula nga balabaganye $45 million nga zalina okuba ng'ekivulu kya Ajumani baali bakigasse nga Eddie Kenzo afunako percentage ne Steven afunako percentage. Naye ng'agamba nti ebivulu baali bateesezza $15. Wabula yeewuunya nnyo nti Kenzo olwasooka Ajumani Kenzo ne ttiimu ye bajja ku gate ku mulyango ne bakuŋŋaanya abaali ku gate ne babajjako ne bajjamu $4 n'asirika era ne bagoba n'abantu babali ku mulyango. Omusajja n'asigala mu mabanja era ng'abanjibwa omwali abayimbi abaleeta obuzibu kubanga ensonga eno kubanga ekivulu kino kyasobodde okuba ate nga kiyikira mu Masase. Bapromota waliwo ba MC n'abayimbi bagamba bajjeko ebyuma mu mbeera eyo ne bagamba tewali kigenda mu maaso nga tetulina ssente. Kati omukulu Steven agamba Kenzo yali Ajumani yajja mu $40 mu booking. Yajja ne ttiimu ye nti ayina ne poliisi gy'atambula nayo eyasobola okuba ate ng'eyisa bubi abantu be. Agamba ate we byatuuse mu Arua ekivulu kya Arua okubeera nga kyagudde bwe kityo. Eddie Kenzo ne ttiimu ye agamba nti $8 bazze mu booking ne bajja ne bazijjawo ye bw'ategeeza. Ate nga Kenzo abadde abajja $2 zokka. Agamba alina obukakafu nti bannaffe aba revenue baaliwo nga ttiimu y'Eddie Kenzo ejja mu booking okuba ate nga bajjamu ssente. Yeewunyiza nnyo promota gwe bayita Beta manager w'Eddie Kenzo. Kati ye side buli omu yawadde ensonga ze bwe zityo ne Eddie Kenzo yawadde ensonga ze. Yeeyo n'embeera bwe yabaddeko mu Arua naye nga byaggweredde mu mbeera ya masasi, mu mbeera ya kwonoona bintu n'ekirungi poliisi yasobodde okuba atengeya. Era Kenzo yayogedde yatangazizza ku nsonga waliwo era ebibadde bitambula nti ttiimu ye ng'etambula waliwo omuntu gwe baakoona n'afa. N'agamba ti byali bituufu just ezo ŋŋambo bwe ziri bwe zityo. Kati sayidi bwe ziri bwe zityo Eddie Kenzo ne promota gwe bayita Steven ye mbeera bwe esobola okuba ate ng'atambula mu Arua.